bakolagana ne gavumenti ya wakati okwongera omutindo ku mmwanyi kyokka n'asaba omukulembeze gw'eggwanga ne gavumenti ye bakozese omukono ogw'amaanyi eri ababoonoona obutonde. Twebaza nnyo obwakabaka bwa Buganda okuba nti beene yalengera wala n'akunga abantu be okuba nti twenyigidde nnyo kati mmwanyi terimba tugende mu maaso. President kyayongeddeko ye kyalaba ekibulako ku mmwanyi kati okwongera ku mutindo kiyite value addition ye stage eddako. Obwakabaka awo tuli beeteefuteefu okugenda mu maaso n'ekyo nga tuyita mu kampuni yaffe ate etandikibwawo Mmwanyi Terimba Limited. Tuli mu kukowe tuufu tubakubiriza temuva ku mmwanyi mugende mu maaso. Ekyokubiri ekikulu ennyo kyempulidde nga kitukwatako nnyo obutonde bw'ensi era awo ffe tusaba busabi nti amateeka ge tumanyi ge tulina gateekewe mu nkola gataasa obutonde bw'ensi oba oliawo ne Katonda yandibadde tavaawo ng'olutindo. Mu ngeri emu obwakabaka busabye gavumenti okugonjola emirerembe gikyerimbise mu nteekateeka ez'okulaakulanya abantu gamba ng'emyoga neya Parish Development Model eyogerwako n'endala era n'akunga abantu b'omutanda okwenyigira mu nteekateeka ezo. Programs ezo ffe nga obwakabaka bwa Buganda bazitutuusaako ne tubawabula okugeza nga ya Parish Development Model okukwata emiruka egirimu katugamba ogumu gulimu abantu kakadde ogumu gulimu abantu 1,000 buli muruka gwe n'obwawabwi kakadde 1,000 nga tosinzidde ku bungi bw'abantu buli mu kitundu. Eyo y'emu ku bizibu ebiri mu nteekateeka eno. Of course President endala takyogeddeeko ekyo naye ayogedde ku ky'obubbi nti bw'abadde atambula azudde ate nti mulimu ababbi abeerimbise mu abaagala okubba ssente ekivaamu ensimbi. Oweekitiibwa Kaawaase bw'ati agambye nti ensonga eyo yeetaagisa obudde okwongera okugyekenneenya. Abayimbi bannakatemba ne bannabyabufuzi beefuze olumbeera w'omugenzi Paul Katolubwama mu kiro ekikeeseza olwaleero mu maka ge agasangibwa Mutundwe mu ggombolola y'Erubaga ng'abayimbi basinziddeyo ne basaba bannansi bakomye okuyingizanga ebyobufuzi mu katemba. Abayimbi bano okubadde Eddie Musuuza amanyiddwa ennyo nga Eddie Kenzo ne Moses Sali amanyiddwa ennyo nga Bebe Cool basinzidde mu maka g'omugenzi Katolubwama ne basaba abantu bajje ebyobufuzi mu byakatemba n'okuyimba okusobola okutumbula ebitone byabwe naddala mu bavubuka abato ng'omugenzi Katolubwama babadde aluubirira. Nina ekintu ekinnuma ku mutima nnumwa nnyo buli lwe ntuuka ku lumbe ensanga nga bannabyabufuzi baddidde obulumi bw'abantu nga boogera ebyobukulembeze oba ebyobufuzi. Ekiseera ekyokulumwa kye kiseera kye twalibadde nga ddala tulumwa naye n'osanga abantu nga bannyonnyola ebyobukulembeze bannange tuswaleko olumbe terukyali lumbe. Tetuli bapolitician naye bw'oba olina message oyagala okutugamba nti bannaye waliwo kino kyandibadde kirungi n'otuleka ne twegatta wamu n'ojja n'okwata akazindaalo n'oyogera nako omulundi butya tosobola kutugaana kwegatta kubanga mu bwegassi mwe muli amaanyi. Abayimbi bakoose ne bayimba ennyimba okusanyusa abakungubazi ng'omugenzi bwe yalama era omuyimbi Mamuli Katumba asanyusizza nnyo abakungubazi. Abe Mukibi Nkaaga akulira ebiweerezebwa ku mpewo za Kyabassa abadde nfanfe w'omugenzi Katolubwama agambye nti omulongo oyo abadde musajja muyiiya nnyo ate ng'alemera ku nsonga gy'abaaliko. Ndi musanyufu nti buli kintu ky'adayagala akikoze. TV yagikola yagyagala, theatre yagizimba yagyagala, mizannyo yagikola, bandi yagikola, ekyuma yakikola, buli kintu kyonna kye yagamba na bibi nja kukola ekyuma kya kasooli n'akikola.
Bibi nja kuzimba theater n'agizimba. Bibi ngenda kukola bandi n'agikola. Bibi ngenda kukola Hollywood era ka Hollywood kaaku kasigadde emanju eno. Kato yabadde musajja mulungi. Kato nga gwe tomutegeera naye nga ye akugambye kyayagala oba akikugambye mu byabufuzi oba kinga akikubuulidde nga gwe tomutegeera. Lord Mayor wa Kampala Alhaji Salongiryas Lukwago yagambye nti omugenzi Kato Lubwama amujjukira nnyo mu lutalo lw'okulwanirira ekibiina kya byobufuzi ekya Democratic Party kitereere. Kato lwe tubadde tubeera musaale mukulaba nti buli ekitutambuza kigguka. Kata ayagala nnyo ebitambula yadde bingi oluusi bye tubadde tetukkaanya naye mu mbeera gy'abadde abikwatamu naye ng'omukkiririzayo nti Kato yoyo nga muganda nge Misa kibagambye nti okujjako gwata mutegeera Kato nga yoyo. Kato ekimuli ku bwongo akikugambira waawo tajja kudda eri balibali. Akigambira waawo nti gwe kino kyenkulowoozaako muwagale mukkirize mugaane naye nga yoyaani Kato. Era abavubuka mu byobufuzi tubeegayiridde abalina ebiboozibozi mususa ebiboozibozi ne mwogera kino ne muzimba kino ne muzimba kiri bijja kuboonoona bw'onsanga wendirukwabwe kiŋŋambe tukimulungule kiggwe. Aboogezi babadde bangi nga okubaddeko bannakatemba abayimbi bannabyabufuzi okubadde ne minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda n'abalala bangi. Obwakaka bwa Buganda buwabudde gavumenti eteeke era esoosowaze obuweereza bw'ebyobulamu eri abantu okumunyisa amazzi amayonjo amasannyalaze n'ebyempuliziganya eri bannayuganda olw'okutumbula enkulaakulana mu ggwanga lino. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga yayongedde okukaatiza ensonga eyo abadde asisinkanya abakulira ekitongole ky'obwannakiwe ekya Wells of Life ekisangibwa mu Orange State mu America n'ategeeza nti amawanga agabuusiza amaaso enteekateeka ezo ezimenyeddwa go gakyakoobedde mu by'enkulaakulana. Katikkiro agambye nti ebbula ly'amazzi mu Buganda ne Uganda lizingamizza enkulaakulana y'abantu ebyenjigiriza mu baana abato n'ebisoomoozo ebirala ntoko kyokka ne yeebaza aba Wells of Life okukwatirako Obwakabaka ne Uganda yonna mu nteekateeka eyo. I went to the palace and I told the king that there's a group from the US called Wells of Life. They want to partner with us, sing wells all over the villages. And you can imagine what his reaction was like. Because the king actually, he prefers being with the ordinary people in the villages. So, and he knows, firsthand, with his own eyes, he knows how the people live. I went to a part of the kingdom in a dry season where children traveled about 7 miles looking for water. And they come carrying in a jerry can. I don't know, it's about 20 liters. So you can't use much of that in a household when you travel so many miles. President w'ekitongole ekya Wells of Life Peter McLahan ne ssenkulu Wells of Life Nick Jordan beeyamye nti bakwongera okuwagira enteekateeka y'okusima enzizi mu bwakaka bwa Buganda okusobozesa abantu b'omutanda bonna okubeera mu bulamu obweyagaza. Without a cultural identity, I'm not sure what good a country is, because you just go from decade to decade to decade. And the Kingdom of Uganda started out a few years ago. So I'm going to ask Charles Peter if you wouldn't mind giving us perhaps the Reader's Digest version of why you are the most loved politician in most of you. Manya obubono obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyo akutusibako Nana Herbal Mouthwash okukuuma akamwa ko nga kayonjo. Senyesa Nana Herbal Mouthwash ozize amannyo okulwala okunyonyeera n'okuvaamu olusaayi. Nana tumukomezaawo mu ccupa empya enyigiddwamu ekigambo Nana wansi ne mu mbiriizi. Kakasa nti oyo alambiddwa bw'atyo gwe bakuguza asangibwa mu famasi ne supamaketi zonna. Yawandiisibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Nice Ntangawizi tea, amajani kawomera n'antameggwa g'oteeka ku caayi buli omu n'akwesimisa. Saako Nice curry powder akanza alikolya n'okuba ennoga ne weenuguuna. Byakakasibwa UNBS. Omuntu yenna alina amabanja bw'afa bamuddidde mu bigere balina okulaba nti gasasulwa nga munnamateeka Judy Mbabaali bw'annyonnyola. Byaliwo bibadde
katweyongereyo Dembelyo tunamutuusaako gye bujja. Nga Uganda yeteekerateekera okuza olunaku lw'abazirwanako enkya ku lunaku olwokutaano abakulembeze mu disitulikiti y'e Luweero si bamativu n'ebisuubizo gavumenti byezeesuubiza wabula n'etabituukiriza. Emikolo gy'omwaka guno gya kubeera Luweero ekitundu kye bayita Mekka ya Uganda abamu ku bannaluweero bannabulemeezi kye bawakanya. Ssente wa disitulikiti y'e Luweero Evaristo Kibiranga agambye nti gavumenti okuva lwe yatwala obukulembeze bingi bizze bisuubuzibwa naye nga bikoma mu bigambo. Abatambula nga bategeka okuba kyawukana kate n'omutuuze wa omutuuze kifaananyi kyajjukirira ekyo olw'ekyokusaalirwa nga abakungu n'abeggwanga abafunyemu nga bazze mu kitundu kyaffe naye ate omuntu wa bulijjo talina kifaananyi buli dakika nga babasuubiza amabanja gammwe gajja kuggwako ebyano ne wabijja kugamba tebinnatuukirira. N'olwekyo nyinza okugamba nti gavumenti okuleba eyagala ejje ekifaananyi ky'abannaluweero ekole ebyo bagisuubiramu. Singa batuwa ebintu ebimusooka okugeza nga eddwaliro lyaffe wano twalowooza nti tufune granti ey'amaanyi emale ebintu ebifaananyi bito abantu bayite mu Luweero nga balaka niyo hospital bagiwa naye kyali wansi. Tulina okufuna ebintu ddala omuntu wa Luweero byatunulako n'agamba twalwana naye ekitaaba ekyo kifaananyi kyekiri mu ggwanga lyonna nti olunaku lujja kuba nga lusanyusa abo abali mu buyinza naye ng'omuntu wa bulijjo ye si musanyu. Jennifer Kichoncho omu ku baana babazirwanako e Luweero agambye nti n'okutuusa kakano kitaabwe tasiimibwanga era newankubadde baafiirwa ebintu ntoko tewali kye baali bafunye. Kino baali bakiyita ndalagi era olutalo olusinga gye lwatandikira taata wange gye baamuttira baali bamuyita Godfrey Kaikiriza ne batwala ebintu byaffe ente zaffe taata ne bamutta era tetufunangamu kuva olwo ne tusigaza maama twali bato era ne tuvaayo ne tujja eno mu mbeera yaffe nga tukola obwahausigaali biki ng'ebyo era nga bubimanyi. Wabaddewo n'ebiwulirwa nti abakulembeze mu disitulikiti eyo tebakwatagana n'abali mu ofiisi y'abazirwanako kyokka kino minisita Alice Kaboyo avunaanyizibwa ku nsonga z'akanyigo k'e Luweero abisambazze. Obulimba lwaki tetukwatagana n'abakulembeze? That's wrong. We are going to celebrate this day in Luweero. Let us see abakulembeze betutakolagana nabo. Mu ngeri y'emu minisita w'ensonga z'obwa President Mire Babalanda agambye nti bannaluweero balina okusiimako era nti n'emikolo okugitwala e Luweero kabonero akakasa nti nno baagalwa gavumenti n'omusaayi gwe baayiwa nawo guweebwa ekitiibwa. Abazira abo tubateekamu ekitiibwa olw'okwewaayo kwabwe okutuleetedde emirembe n'enkulaakulana bye twenyumiririzaamu kati. Kwali kwewaayo kwabwe nga kati tusobola okufuna ebirooto eby'enkulaakulana. Ekyokubeera mu kutya okutulugunyizibwa n'okuttibwa awatali kugoberera mateeka byaggwaawo. Baatuusibwako ebisago eby'amaanyi, baatulugunyizibwa, baasibwa mu makomera, baatemulwa, byonna byabakolebwako olw'okulwanirira emirembe. Byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize nawowe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira nga bikutuusibwako Rena Herbal Mouthwash eddagala erijjanjaba endwadde z'amannyo n'akamwa akawunya ne Shak Organic Cold and Flu Syrup erijjanjaba ekifuba ssenyiga ate nga lyakakasibwa National Drug Authority lisanga mu pharmacy ne supermarket zonna gw'omusuubuzi genda ku Care Pharmacy Wilson Street ne ku Dam Traders mu Kikuubo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olunaku lw'eggulo yalangiriddwa nti yakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19. President Museveni okkamutema nti ekiwuka kyamulidde kizze nga wakayita emyaka ebiri bukyagwanga liteekebwa ku muggalo ogwava ku kirwadde ekyo ssaanya ekyali kibunye ensi yonna. Ebintu bingi ebyaliwo mu kiseera eky'omuggalo bannayuganda bye batayinza kwerabira omuli abakuumaddembe okubawuula emiggo gavumenti okulangirira nti egenda kubawa emmere n'ebirala ebiringa ebyo nga enteekateeka y'okuliisa abantu mu muggalo yawemmenta obuwumbi 59 newankubadde abamu kigambibwa nti tebaalaba kamere yadde. Mu katundu kaffe nga tonneerabira munnamawulire waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga aliko byakujjukiza by'otasaanye kwerabira. Anakkiriza omusuubuzi okuyingira mu kizimbe awamu n'asikaali n'oyo omusuubuzi gwe tunasanga mu kizimbe bwenna mujja kuvunaanibwa.
giweze emyaka 2 bukya ggwanga liva ku muggalo gw'ekirwadde kya COVID-19 ebintu bingi byotayinza kwerabira. Amasomero gaggalwa, amasinzizo, ebidduka nga tebikkirizibwa kutambula, abantu nga tebakkirizibwa kuva mu disitulikiti emu kudda mu disitulikiti ndala, n'amateeka ag'enjawulo gaayongera okuteekebwawo. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Tibuhaura Museveni ne minisitule y'ebyobulamu. Era mu bwangu ddala omukulembeze w'eggwanga yayogerako eri bannansi era muno mwe yalangiririra omuggalo okutaasa abantu okusaabana ekirwadde kya COVID-19 ogwajja gwongezebwangayo okusinziira ku mbeera eggwanga mwe yali. It is wise that we temporarily remove these concentration points by closing all the primary and secondary schools, pre-primary, as well as all the universities and tertiary institutions for 1 month. It is a smart way of avoiding these concentrations in the face of this danger with immediate effect. Okusoberwa, okwewuunaganya ne kutandika mu bannayuganda nga tebamanyi kibazzaako mu kaseera ako. Twaze tunoonya ssente naye tetulabayo yadde n'enkoko etambula. Tebatuwadde mmere, tolina kyotuwadde ogamba tubeere waka. Era tugenda fiira mu mayungu. Wale tulina kyakola kubanga Museveni tatuwatereddewo nti bamunone wana nti obakawunga adde kilo 10. Tetulina mmere, abantu badde ssente ze tufunyeewo ze tukozesa yakisuddako by surprise. Eno embeera mbuuzi omuntu awanza n'akola. Kakati ate nina okulaba nga nzija n'okunona ebintu ntwale nakawa sirina transport yabintwalira naye ng'embeera yaffe yombi. Wano programu y'okudduukirira abantu yatandika era gavumenti neerangirira nti egenda kubawa emmere okutandikira mu disitulikiti y'e Wakiso ne Kampala omwali musinga abantu abangi newakubadde abamu ku babaka ba paalamenti ekyokuwa Wakiso ne Kampala emmere bokka bagamba kyali kyakusosola. There are people who live per day, the border, those who wash cars, those ones who work in the saloon. Why are we not considering them? Each and every district needs food. Our people are badly off. Wabangibwawo akakiiko ak'enjawulo akeetikka obuvunaanyizibwa buno okulaba nti abantu abali mu bwetaavu mu disitulikiti ya Kampala ne Wakiso bafuna emmere n'ebijanjaalo. Eri yali Ssaabaminisita ebiseera ebyo Dr. Ndugulwa Kanalugonda yatongoza programu ya gavumenti eno. There should be no lining at all. There should be no crowding at all. As soon as there is any semblance of crowding, food distribution will stop. My great pleasure to formally flag off the truck. Abamu ku bantu abaafuna emmere naddala mu disitulikiti ya Wakiso ne Kampala baakukkuluma nti emmere yali ntono nnyo so nga ate n'omutindo gwayo gwali gubulamu. Tubadde tusaba bwabaayo ebijanjaalo nga si bikadde nnyo nga bino baba bajja bamasitoowa babagabire abantu. Wano yali minisita omubeezi ow'ensonga za Kampala Ben Namugwanya yakkiriza nti kituufu emmere yali mbi. Teyali nnungi nnyo era ne tusalawo emmere gye twali tulina mu sitoowa ekeberebwa ekitongole kyaffe ekitunula mu mutindo. Kyokka ng'oggyeko omutindo gw'emmere eyo okubeera omubi ate abantu abaali batunuuliddwa okugifuna abasinga obungi ku bo tebaafuna. Nga wayisa akaseera katono nga bannansi bamaze okugamba nti emmere ntono ate n'omutindo gwayo si mulungi, akakiiko akalwanyisa enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka Anti-Corruption Unit akaali kakulemberwa Kano Edith Nakalema ebiseera ebyo katandika okukola okunoonyereza okw'enjawulo. Era wano omuteesiteesi omukulu mu ofiisi ya Ssaabaminisita Christine Guwa atudde, Martin Owol, Komisona Joel Wanjala ssaako Komisona Fred Lutimbo baakwatibwa ku bigambibwa nti baapaalula emiwendo egy'emmere yalina okugulwa. Kyokka we lutuukidde leero nga Ssaabawaabi w'emisango gya gavumenti DPP emisango Christine Guwa atudde ne banne yagibajjako newakubadde tebaddizibwanga mu ofiisi zaabwe. Nze Lubega Mudashiri Kiwalyanga ne munnange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako Amref Health Africa. Omusawo Dr. David Kawalya annyonnyola kawuka akaleeta kookolo obw'omumwa gwa nnabaana. Ekebeza akawuka ke bayita human papilloma virus oba HPV akaleetera kookolo w'omumwa gwa nnabaana. Abakyala 9 buli lunaku basangibwa n'obulwadde buno kookolo ono, abakyala 7 buli lunaku obulamu bwabwe butwalibwa obulwadde buno. Akawuka human papilloma virus katambula mu ngeri ey'okwegatta mwe katambulira. Kiteebereza nti nno buli omu ku 10 mu bulamu bwabwe bwonna nga baali begaseko n'omuntu omulala bakwatibwa akawuka kano ka human papilloma virus.
amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca basafama gakutuusibwako Modern Tea, amajani agajjudde obuwoomi n'eddekende nga buli anywedde ku caayi waago asigala agatendereza. Modern Tea gali mu bika omuli aga vanilla, ntangawizi n'ekisubi era gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modern Tea, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Olukiiko oluddukanya ttiimu y'essaza Mawokota luzzeemu nate okulonda Richard Malinga ng'omutendesi w'essaza eryo mu kweteekera empaka z'amasazi z'omwaka guno. Malinga agenda kudda mu kutendeka Mawokota mulundi gwa kusatu ogw'omuddiringanwa, yasooka kubatendeka mu 2021 n'abatuusa ku mutendera gwa semi-finals ate n'omwaka oguwedde n'abatuusa ku mutendera gwa quarter finals. Mu kusooka Mawokota yabadde yalonze Michael Bukenya ku mulimu ogwo kyokka ku ssaawa envannyuma bejjuludde. Team manager wa Mawokota munnamateeka Dennis Bugaya agambye nti ebisinga bikoleddwa okusobozesa Mawokota okuvuganya obulungi mu mpaka z'omwaka guno era bw'atyo akunze bannamawokota bongera obuwagizi eri ttiimu yaabwe. Mawokota yalondeddwa okuggulawo empaka z'omwaka guno ng'ettunka ne Busiro eyawangula empaka ezaasembayo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno mu kisaawe Wankulukuku. Mawokota mu mpaka z'omwaka guno yateekeddwa mu kibinja Muganzirwazza ne Busiro, Gomba, Sese Mawogola ne Kabula. Bwetyo Mawokota yakubiri mu kuwangula empaka z'amasaza emirundi emingi yakawangula empaka z'amasaza emirundi 3, yasooka mu 2005 n'ekiddamu mu 2007 ate n'ekiddamu mu 2013. Ebyo nga bikyali bityo omwami wa Kabaka ow'essaza Mawogola ayongedde okulangirira n'okutongoza obukiiko obulala obugenda okuddukanya ttiimu y'essaza eryo mu kaweefube okulaba nti Mawogola naye esitukira mu kikopo. Jevuddeko omwami w'essaza eryo Muteesa Salon Muhammad Serwadda yalonda olukiiko oluddukanya ttiimu ya Mawogola olukulirwa Kizito Senfuka Jozito nga ssentebe amyukibwa Fande Hiduja Abdul Nasser ne Moses Mulindwa Sako Uthman Kateregga Mwana Adamu nga team manager amyukibwa Ronald Nsubuga. Era olukiiko luliko abaka ba parliamenti Sako bannaddiini n'abatuuze abagundiivu mu Mawogolo omwo. Kakano obukiiko bweyongeddeko nga kuliko Stephen Migati ne Mwami Jamada, Sako olukiiko olusagguzi nga lukulirwa ssentebe w'ekibuga ky'e Sembabule Judy Kasekende n'abalala. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku Masaka we mufunira empeereza ez'omulembe zonna ez'ebya hoteri n'akamwenyumwenyu. Essimu 07505980 ng'era bali wamu ne Chiko Muchuzi Mix. Tukwaniriza mu nfumba empya nga gw'okozesa olwakawoowo akaalagirwa n'eddekende ate eno nga bw'ozitoya n'essubuwo naawe afumba akatogo. Chiko Muchuzi Mix mufuule etteeka. Gavumenti ya Burundi enaabidde mu maaso ekibiina ky'ebyobufuzi ekikulira oludda oluvuganya bwe kiyimiriza nga yeekwasa nti emirimu gyakyo gijjudde ekigoye weezinge. Minisitule y'ensonga z'omunda eya Burundi etegeezezza nti ekyokuyimiriza ekibiina kya National Freedom Council ekikoze ku lwa bammemba baakyo 8 abagundiivu abaataddemu okwemulugunya nti baagobeddwa mu kibiina ekyo mu bukyamu nga babalanga okuvumirira akulirawo ekibiina ekyo Agathon Rwasa. Ekiragiro kya gavumenti kiweze enkuŋŋaana zonna ez'ekibiina okuggyako ng'olukiiko lutudde kugonjoola butakkaanya obuli munda mu kibiina. Abamanyi eby'omunda e Burundi balagudde nti kino nno gavumenti kyekoze ekyokuweera ekibiina kya Agathon Rwasa kyolekedde okussa Burundi mu kukwatakwata w'ebyobufuzi azaabeerawo okumala emyaka n'ebisiibo. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekyo Simon Bizimungu agambye nti kino ekikoleddwa kimenya ssemateeka w'eggwanga eryo nti era mu kibiina kyabwe temuliimu bukuubagano bwonna okuggyako abantu 8 bokka abadde bafuukidde akayinja mu ngatto. Bagambye nti gibadde misota gyennyini egibalira mu kibiina nga gikolera gavumenti eri mu buyinza. Aboludda oluvuganya gavumenti e Burundi bazze bayita mu bigezo nkumu era gye buvuddeko waliwo ofiisi z'ekibiina kino ekya National Freedom Council 10 ezaalumbibwa ne bazimetta empitambi endala ne baziteekera omuliro. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mbufunze. Obwakabaka bwa Buganda busanyukidde enteekateeka ya gavumenti ey'okutumbula ekirime ky'emmwanyi n'okukyongerako omutindo. Nga Uganda yeeteekera okuzza olunaku lw'abaazirwanako enkya
abakulembeze mu disitulikiti y'e Luweero sibamativu n'ebisuubizo gavumenti byezze basuubiza ne bitatuukirira. Obwakaka bwa Buganda buwabudde gavumenti okuteeka ku mwanjo obuweereza mu byobulamu, okubunyisa amazzi amayonjo, amasannyalaze n'ebyempuliziganya mu bannansi olw'okulaakulanya n'okutuusa eggwanga lino ku nkulaakulana ya nnamaddala. Gavumenti ya Burundi enaabidde mu maaso ekibiina ky'ebyobufuzi ekikuli oludda oluvuganya bw'eyimiriza emirimu gyakyo nga yeekwasa nti gijjuddemu kigoye weezinge. Ge mawulire nkyaleero Aggunde Gunda Omuteregga.